Egombola y'ebbanda erimu abantu abasoba mu mitwalo 3. Ebimu ku bizibu ebiruma abantu abawangaalira eno bwe butaba na bujjanjabi bumala ku kalwaliro akali ku ddala lya Health Center 2 ekibaviirako okutindiga engendo empanvu. Ate Mityana oluusi oyinza okutambula n'otuuka Mityana ng'obitadde mu transport ate oluusi n'ogenda okutuukayo nga tewali tofunye na ddagala. Omwe tusanga obuzibu nga ffe abantu naddala abakadde. Ebbanga lino n'abantu babagedde bagenda beeyongera naye yinza okwesanga kiddagala litubadde tufuna emyaka 2-3 emabega era zikyafuna okusinziira ku ssente gavumenti gyetugerekera. Abantu beeyongera, endwadde nazo zeeyongedde mu bantu bano abangi, abantu tebamanyi kweziyiza ndwadde. Ensonga zino bazanjulidde minisita w'ebyobulamu Dr. Elioda Tumwesigye ku mukolo gw'okutangaaza ku kirwadde kya sukaali. Basazeewo tuli Gombola ya Uganda, President yatudde directive na luli bwe yali Kololo yayogera n'agamba I want all sub-counties in Uganda to have health centers. Tuteekemu maternity unity, tuteekemu ekizimbe kya midwife wasobola kusula, tuteekemu n'ebyokuzaalisa byonna ebikwatagana nabo. Health centers ejja kubeerawo mugirabe mukikwateko. Bano era minisita abakuutidde bave ku mumbejja na maalwa saako n'okwewala ebikolwa by'obwenzi okusobola okwewala endwadde. N'ofuna ssente zino oziteeka ku mwenge ng'ojje muki. N'osanga abasawo bange lwera bamanyi effects za alcohol nabo nga bali ku mwenge n'amatama nga gakoze bwe kati. Chairman wala chairman eno si wala omusajja w'ekitiibwa. N'osanga chairman naye nga ali ku mwenge. Avoid irresponsible sexual behavior and prepare for the consequences of sex. Kale omuntu ovude eyo n'ogamba bawaka ntogenze banda okulaba minisita ebyobulamu waliwo omukolo gwa diabetes. Tekikolese wano naye otuuse wano bakusite mu kaloogi oba obodde yeeka oba naye olina mu pulaani eyo naye okakala oyingira ennyumba y'omuntu.